nabadde amawulire ag'okufa kwa kansala Kitatta Mukono nga sibiwadde nnyo budde kubitunulamu, naye eno nno kirabika waliyo oluvuutu olutagambika, era ng'ekifo kino ekya kansala mu parishi y'e Kittante Mukono district kirabika ndowooza waliwo eyasimbawo oluvuutu oluzibu ennyo, era ng'oyinza okwesanga nga ne ku guno omulundi kiyinza obutakiikirirwa nti gw'obadde okimanyi nti bwe baalonda okuva bwe twalonda 2021 nti gwe baalondako nga kansala ku kifo ekyo parishi y'e Kittante Mukono yafa nga wayiseewo emyezi 2 gyokka, era ekisanja ekyo kyonna kyonna okuva 2021 paka 2026 nti parishi eyo ey'e Kittante Mukono yakiikirirwako emyezi 2 gyokka, kuba oli yafa mu myezi 2 ng'ayiseewo. Kati olwo oluvuuto muganda wange luyinza okuba nga si lwangu, kubanga Kitatta eyabadde alondeddwa ku bwa kansala muna NRM, naye oluvuuto lwamututte kituufu, kubanga babadde boogera ku luvuuto nga mpaka nangamba kirabika yalwadde birwadde bye, naye ekituufu kirabika luvuuto bw'otandika okuwuliriza ebifa sayidi zeeyo nti neeyalondebwa 2021 entebe yagimalamu emyezi egye ne Lutema. Ono olumaze okulayira nga n'okulayira tekunnaggwa ne babika, nga n'okulayira yagenze okulayira kwegamba nga mpaka, naye ng'abantu beebuuza lwaki ddala omuntu alayira ng'ali mu mbeera mbi. Kakati abawagizi be baadde baagala mbu bw'alayira bamulonde ku bwa sipiika, y'ensonga lwaki baabadde bafaayo nnyo alayire, nga kubanga abakumiisinga kulayira kiba kitegeeza nti yabali tajja kulondebwa ku bwa sipiika. Kakati ne bakola kyonna ekisoboka alayire, naye nga bagamba nti luvuutu witchcraft claims zigamba nti luvuutu, era nga kansala eyabadde yakalayira Mukono kansala mu parishi y'e Kittante yabadde abakiikirira, yabadde alondeddwa, yafudde nga kyajja alayire. Kaakati munnange bano bagamba nti okusinziira ku ngeri gye byayanguyeyanguyemu mbu yayebye mu ngeri etagambika, nga bw'onoga nti omuntu agaye bannawe omutwe gunnumirira, dakiika 2 bannange enfa n'alaga okusesema, dakiika 3 takyasobola kuyimirira, dakiika 4 ensinga etandise dakiika 5 ng'ayiseewo. Kakati kyekyabaddewo enfa eyo kwegamba eya sipiidi. Kakati bino mu kubinyumya biringa firimu naye byabaddeyo ate era kirabika byaliwo. Kati balina omutawaana ogw'okunoonya ani nannyini luvuuto olwo, naye nali yagadde omumanya, nawe gwe tewali yagadde kumumanya nannyini luvuuto olwo, kubanga lumu nabagamba nti buli kintu kibaako n'omu oba nikyogere ntya, naye kati tuli mu kufa kuno, kato ndikibajjukiza lumu nga tugize kakati Mufuuwa eyabadde ndowooza alayiza, erinnya lye Mufuuwa. Mufuuwa yaliko obuzibu, naye Mufuuwa yabadde alayiza yabuuza Kitatta oba akyasobola okulayira, newankubadde yabadde ali mu mbeera mbi nnyo, abawagizi be bamugamba layira. Kitatta munnange nakkiriza nti nja kulayira. Naye
n'agamba mu kwogera awo ng'agamba Mufuuwa n'amugamba nti abantu ababi banzise, nti abantu ababi banzise, ng'akiwulira muli nti mu butuufu oluvuutu lumutuddemu ebyaddala. N'agamba nti abantu ababi banzise, ng'amaze okukkiriza nti ngenda kulayira naye abantu ababi banzise, nfudde. Ng'akkiriza nti akoze eki, amaze okubeera ng'ayitawo. Kakati era n'agamba nti bannange, tosobola kutta muntu lwa kifo, tosobola kutta muntu lwa kifo, kikyamu, kitatta. Ye kennyini nga tannafa olwo amaze okugamba Mufuuwa omulayiza nti nno ngenda kulayira. Mufuuwa mugende naye onoosobola? Tijja kusobola, naye abantu ababi banzise, tosobola kutta muntu lwa kifo, tosobola. Kakati bye bigambo mbu bye yayogedde, era nti muganda wange ono Mufuuwa ye Nakisunga sub county chairperson Stephanie Mufuuwa babadde bali nga agezaako ku addressinga, ng'agezaako kunnyonnyola abantu oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'ekikangabwa nti Kitatta afudde. Kati nga agezaako bannyonnyola nti kansala Henry Kitatta Naggwano afudde bannange, abadde yakalayira wano. Kakati kigambibwa okuba nti Kitatta ono embeera ye yabadde si nnungi yadde n'akamu, ng'ekirwadde kitaategeresa kyadde kimubala embiriizi mu ddakiika obudakiika. Gwe akafaananyi k'okuba tokuba kafaananyi nti nno yabadde mulwadde mbu ng'ali eyo mulwadde ku kitanda. Nedda, ekirwadde kyamugwiridde bugwirizi nga tusemberera okulayira. Oli eyaliwo eyawangula 221 bamuyita Kiyimba, Charles Kiyimba. Oyo ye yalayira naye entebe yagimalamu emyezi 2 gyokka. Emyezi 2 gyokka. Kakati ono n'okulayira kwabadde kugaanye, n'okulayira kwabadde kugwanye, nga kuganye Kitatta Naggwano Henry, okulayira kwabadde kuganye, yabadde yakalayira bw'ati ne mu office teyatuddemu. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti nabasose ne ndowooza nti abantu bafa bufi, naye bino luvuutu lwennyini ebyaddala ku binaaka kunnyonnyolako naawe okakasa nti luvuutu. Kubanga ekibuuzo ekyabadde mu ddiiro nti lwaki omuntu omulwadde bw'atyo babadde bamukkiriza okubeera nti alayira, lwaki tebasose mutwala mu ddwaliro oba naye nkugambe teyalwalidde kaseera, nti babadde beetegeka mu kutuuka ku mukulayira, kwegamba mu ddakiika eziddako awo n'atandika okuyeba ate nga kati ne basalawo akole ki? Alayire, ng'era kye baagala mbu alayire, kubanga bw'aba butalayira yabadde tajja kwesimba ku bwa sipiika. Babadde baagala yeesimbe ku bwa sipiika, kati nga balowooza bya lusaago, kumbe oluvuutu lubala kaseke sima nange banduze yinza okubanga bwe mbanjogera naye munnange azokenangeoko ku bulango. Emboozi tugenda giddira, teweerabira aba Hillside View Apartments. Bano basangibwa Jannyi ku Church, bw'otuuka Namulanda kitendeka Jansi ku Entebbe Road, buuza ejannyi ku Church yewa. Ekkubo eriyita Namulanda ddungi nnyo kutuuka ku apartments zino, era bw'oyita awo gwe just kasootuka ejannyi ku Church. Nsuubira okuba ne koolaasi ndowooza akoma sayidi zaawo bw'oba oyitidde e Namulanda. Kakati eyo yogera osanga Hillside View Apartments enjoyoto obulungi ennyo. Masannyalaze kwegali tegaviirako ddala. Bwe twogera ku masanyalaze gatavaako kyekifo kye twogerako. Ate nga ne embeera nnungi nnyo, wifi, compound nene nnyo, transport okuva ku airport bajja kukunona singa nabo boogijje wano. Maintenance Palace bano bo tubamanyi ku solar. Gwe wenna ayagala solar, aba Maintenance Palace bw'oba weekwata
balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna so nga ate Amora Beauty bo bano tubamanyi ku kulwanyisa nkanyanya. Tokkiriza nkanyanya kumera nkanyanya, tokkiriza kubanga womera enkanyanya kitegeeza kaba kakoze ki awo wato kyo kyasobola kudda nnyo mabega era kugamba kuba kulwana nnyo kati ziziyize kyekisingako. Prevention is better than cure, kitegeera. Ate nga ne dokita waali wano ku Uganda atulaje nsabe ennamba njajjukuwa dokita ajjanjaba endwadde. Dokita yakuguka mu ndwadde mmwe internal body organs ezo yazisoma muganda wange azimanyi. Dokita ali talented ajjanjabye endwadde mpitirivu era bajjanjabi we bali obujulizi we buli. Kakati gwe ddaawo ndowooza olubuto lugenze mpulira sikyakolola kati mbamba ninazo okukolola ebyaddala tompulidde. Kakati munnange tudde ku kitatta bwe ntandika okukolola nga mbivaako. Kitatta kigambibwa okuba nti yabadde mulamu era nga talina bulwadde bwonna bumuluma, talina bulwadde bubadde bumanyise nti bumuluma, naye yatandise okubeera nga anafuwa omubiri nga ssaawa ntono nnyo okulayira kutuuke, mu ssaawa ntono nnyo okulayira kutuuke. Munnange katulina Kisunga sub county ku headquarters ku kisaawa awo babadde bagenda okubeera nga balayirira bamanye mukono. Kakati abalabyeko n'agamba bagamba Kitatta yatuuse ku mukolo nga munafu era nga akozesa miggo gino egyabalema crutches nga zakozesa kugamba nga akozesa crutches nga eyabadde atambula obulungi. Twogera ku ssaawa busaawa nga bonoga nti ne mukyala we kennyini ono yakedde nga mulamu. Bagenda okutuuka awo abali mu kwetegeka bamugaa nti omwami wo kugamba naye okubabikira kyabeewuunyisizza nnyo, naye bagamba omuzungu kyayita rapid. Kati omubiri gwe embeera ye ey'obulamu yatandise rapidly okubeera nga etandika okuwaseninga nga buli kaseera ayongera okubeera nga anafuwa akatikitiki kyekakuma okubala tugenda ku mukolo yayongera okubeera nga akola ki oba okitegeera nga kamadaala bwoti ng'essaawa bwebala bwekito bwe kyabadde oluvuutu baalutayiminze bwe batyo. Oluvuutu balubalira ku ki ku ssaawa ebyaddala. Kakasa nti abalogo gye bali. Kakati ne waliwo omusajja olumu yankubirako wano ku ssimu n'aŋŋamba ti ffe tuli balogo abaddala naye lwaki abasitwago mutwezi. Musajja bw'atyo bwe yaŋŋamba naye teyaddamu kunkubira. Nali nkyetegeka okukola kino nali nkyetegeka ebyaddala kati nkubulira true story. Nali nkyetegeka ga tufunye oluvuutu kasokedde nga beewaana leero n'obucwezi. Omusajja teyaddamu kunkubira oba yali annimba yali sadiwa bugerere eyo bw'oba gy'oli nga gwe yankubira nkubiraako lwakuba kati eno sole ya nnaku pakati abaana be mukyala we oba bakyala be ab'eŋŋanda kibi nnyo kibi munnange. Olubuutu lubala obudde bukedde agenda kulayira munnange. Mufuuwa omulayiza bw'atyo kigambibwa okuba nti yatuuse n'okubeera ng'amuwa emmotoka ye nga mufuuwa emutwale ku kalwaliro akaabadde okumpimpi awo asooka afunemuko ku bujjanjabi katono ajje akomewo adde munnange bamuvugiriramu kaawo. Kakati awo we bagambira nti bamugje ku kitanda, abamu we bagambira nti bamugje ku kitanda okumuleeta okulayira. Nedda yasoose kugenda kulayira mu kutuuka wali oluvuutu lukola ki lw'oluvuutu baalutayimingidde ku kulayira nti koodi oba kye baali badde bayita batya emmanduso kasita alayira nti nze Kitatta ndayidde nga lutema munnange.
bamututte awo okufuna medical attention ka nearby health facility. Kakati kitatta n'akomawo okwetaba mu kulayira, n'akomawo naye we yagenzedde okuddira muganda wange kati ate oluvuutu luzibu. Basobola okumutuusa mu ddwaliro n'abanga atereera n'abagamba nsobola njiya kati atasiwulira buli musawo kongezeemu bwoti konkanisekanisemu anti luli luvuutu si bulwadde buno nti olwadde musujja nti bakuwadde bakakakanya temperature ebadde waggulu nya. Kakati awo kitegeeza nti obusajja buli obutambala ngatto bwa mirundi kitegeeza buba bumaze okwamuka buvudde mu mubiri olwo omusawo yeekeja sina kyendaba nendowooza naye kati siwulira bubi nnyo ate munaye musawo kentuusa wano omponye. Bagenda okudda mu motoka bati okumutwala obusajja nga bukola ki nga bukomawo bwe bityo bwe biba. Tamere mundu yatunnyonnyola kuba yagamba yabulina wakati tamere mundu jene yaka yabulina kubanga yabusikira. Kakati munnange mu kaseera bwe yakomeddewo ku mukolo gw'okulayira kubanga yabadde alina okubanga alayira yabadde tasobola na kuyimirira ku lulwe nga bakwatiridde mukwatirire era munnange results ebyavuddemu awo mu kubeera tasobola kuyimirira nga alina kubeera nga alayirira mu mmotoka nga atudde mu mmotoka ya mufuuwa gye yabadde amuwadde mutwalo okukola ki okujjanjabibwa okumpimpya basobola kutwala ojjanjabwe okomewo. Kakati munnange mufuuwa awo yamubuuliza nti ddala mutuufu osobola okulayira? Kitatako ye nti ye nja kusobola okulayira kyonna nja kulayira naye abantu ababi banzise tosobola kutta muntu lwa kifo. Kati olwo amaze okukakasa munnange era awo mukono chief administrative officer Henry Damba bwatyo n'agayidinga kitatta yabadde amuyisa mu by'okulayira awo mu process eyo nti newakubadde yasobodde okuyita mu kulayira okusooka ng'akozesa akazindaalo naye okulayira okwokubiri okukompuliitinga second phase kyamubeeredde kizibu nnyo. Awo nkugambira nti lwadde luvuutu tewali kubuusabuusa nga awo akititta ng'oluvuutu lugaanye kubanga bambi ndowooza nga n'omwoyo gwe oba n'abeewaabe balwana n'oluvuutu aleme kwatula ekigambo ekisembayo toyatula omusajja ng'alwana okukyatula alwana abawagizi bali wali naawe yatula tukwagala kuba sipiika kumbe agenda kunyiga emmanduso laba alayira na activating oluvuutu. Munnange kitatta muna NRM omugenzi kati nga bwe nkugambye nti yabadde ayagala bwa sipiika era yabadde alina backing eya sub county chairperson teyasobodde kubeera ng'alubuuka. Kakati nga bwe nkugambye nti babadde balina okukakasa nti omusajja ono alayira kubanga badde bagwagala ku bwa sipiika nti ababutalayira kyabadde kitegeeza nti singa babadde bamututte butwazi mu ddwaliro nti bamwongereyo kibula bwe bamututteko wali okumukanikamu akatono ne bamukomyo ng'amanyi agenda kulayira. Kati ababutalayira awo kitegeeza nti yabadde agenda kuva mu lwokaano lw'okuvuganya ku bwa sipiika. Munnange bwe batyo babadde abawagizi amaze okulayira olwo amaze okulayira ne bakola ki ne bajaganya kumbe bajaganya activation ya luvuutu kukkirira zira kumwa. Bannange bwe batyo basajja battu ne bakazi battu batandise okujaganya bajaganya nno ali mu mmotoka yafulumye mu mmotoka yavuddemu kawolawola bagamba bannange kitatta afudde ekiki kitatta akoze eki afudde. Kati munnange amawulire gano gabadde gakibwatukira era ababadde bajaganya
bwe batyo bakkakkanye mpola mpola ne badda mu maziga era omukolo ne guyimiriramu ogw'okulayira bangi ne bakaaba ne batandikirawo eryo ddogo nange nzikiriza nti eryo ddogo era ne babako be basongamukko engalo ti gundi nga bwe walaba eri Bukalangwa nga mulogo munne amugjeewo. Kakati bano bwe batyo batandika okubaako be basongako nga bagamba nti bamuloze era nga n'obujulizi bagamba babulina. Munange ebintu ne bikola ki ne birabika nti byabadde bibazza mu mbeera ey'okujjukira nti kitatanga bwe twamulonda 2026 okukiikirira Kittante Parish ku bwa kansala. Mwejjukire nti ne Charles Kayimba bwe twalonda 2021 naye yafa nga wayiseewo emyezi 2 era parish eyo tekiikirirwangako. Awo okuvaawo history waayo semumanyi emabega ngenda kumunoonyerezaako ne bakitegeera nti omanyi olumu babeera beemanyi naye olwokuba nti abaafudde mu kaseera ako kati Kiyimba ayinza okuba nga bwe yafa ye ne bakitwala ize kubanga oba oli abaali tebamumwagaliza kati ono kirekezo oluvuuto ate kumbi luwaba babeera bino tujjawo nga bwe baaluleeta kuba kati Kalangwa omugenzi Kalangwa bw'abaga nti Kayongo ye yamuloga nga baga Kalongo ye yaloga Feffeka nga mu kiseera kiri Feffeka nga yakafa lwaki Kalangwa teyavaayo kudinawunsinga Kayongo. Kitegeeza nti baalulimu bonna oluvuutu bwe batuuka ekiseera ono kirabika ate n'afuna interests ku ono kuba bagamba ku Kalangwa kuba Kalangwa mbu yayita Kayongo mu byobufuzi ndowooza n'amulaga nti si byangu naawe nkusobola ye naye nga ne Kalangwa naye mu by'obulogo bagamba nti byonna kubanga omuntu omubbi w'ettaka abantu ababbi b'ettaka abo babulooka b'ettaka abawola ssente tebava ku basawo ba kinnansi era oli bwakuwola ssente amakinga sure nti tojja kusobola kuzisasula era abamu abawola abantu ssente nti tosobola kusasula ssente zibaako eddogo erya ddala okuwola ssente oba togenda zikola zirame kubanga zibaako eddogo olina kulemererwa kusasula. Kakati Kalangwa zibadde bizinesi ze kati ze zaali bizinesi ze ng'oluvuuto bakola ki kati kubanga ajjukirira awo yita buyisaawo wono emukono saidi zeeyo era eyo gyoyitira n'ogenda ekayunga nti abeeyo bo kati tunaatera bakola bajjuka neyankubira essimu naye yasinziira bugerere nga antegeeza naye omusajja gwe gy'oli yonna ddamu onkubireko oluvuutu lwe nnyinza okuba nina akatale ate nga ndwetaaga yankubira n'angamba nti lwaki temutwekwatako naffe tugezeeko watu be yaŋŋamba mba nkyakirowoozaako ate era kirabika ndowooza musajja yali wa luvuuto ebyaddala n'ennamba esaagi storing oba nali musiru kyenkana ki oluvuuto lwe lwampugula munnange ennamba saagi storing kati ntandika okugira ne marketing oluvuuto nina mukwano gwange bino mbabuuliramu naye nkubuulira reality nemugwe waayi twafunyeyo omusajja ow'oluvuuto naye omusajja naŋŋamba sokoddemu omukubiri ngenda okunoonya ennamba ngangi n'ennamba sigiraba naye omusajja gwe bwe wajja oli damu onkubiri kakati munnange kakati bano bagamba nti waliwo obuzibu ku ntebe eyo era Kittante Parish teweejingirayo ekifo kino kirabika ndowooza waliwo ayagala kibeere vakanti nga tekituulamu muntu oba lwo gwe baakiremesa n'asawulaga tekirituulamu muntu. Kakati munnange newankubadde embeera bwetu bweri nti baasobodde okubeera nga bakaminga down era omukolo gw'okulala ne gugenda mu maaso ne boogera abakulembeze
baloko ne district leaders ne boogera era nga wano Mukono district NRM chairperson Haji Haruna Semakula naye yayogedde n'agamba bannange tugenda kukola tutya. Bonna nga bamaze kitegeera nti waliwo nyini Luvuutu balange bannange yagira oluvuutu tubulire kyoyagala. Kakati munnange bw'atyo ng'agumya abantu b'e Nakisunga abagumya era nga abagamba mubeere bagumu ng'era bwe batera tugamba naye omuntu aba amaze okufa. Byabadde Mukono naye nga ekikulu kya byonna njagala mumanye nti ekituufu kye lwabadde Luvuutu ebyaddala lwabadde Luvuutu era lukyaliwo awo era gwe wena ayagala okwesimba awo balabika bennyini be balweterawo ne lubalemu kukola ki kati ekifo kyabwe ekyo tukibalekere tuge tubalekedde awo paadiki yaabwe eyo ey'ekittante. Abantu b'e Nakisunga temugezaako okubeera nga mubamira awantu awo okuleka mpozzi nga naawe weekakasa nti oli Ssaabavuutu oba Nnaabavuutu naye yiyo twalivuunika muganda wange. Kale munnange kitalo eri ab'eŋŋanda n'emikwano, kitalo okufiirwa obulamu kibi nnyo era naye yagambye mbi omusiru anzise lwaki omuntu atta omuntu olw'ekifo naye teyayogedde ani yali badde ayogera naga nti gundi yanzise oba amusse okuvayo najja n'ayogera nti nze ekifo ekyo nakitteeko kira kuba vacant naye bannange